wetwogerera nga akakiiko ka EMC oba Election Management Committee nga kano ke kavunanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform bavuddeyo ne bategeeza abo bonna abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kino bakyagenda maaso n'okubeera nga basunsula bakyagenda maaso n'okubeera nga beekenneenya abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kino nga bwetwogerera bali ku mutendera ogw'obwa kansala olunaku olwaleero babategeezezza nti newankubadde wiikendi baakoze era bo tebagenda kuwummula n'olwaleero nga 2 omwezi ogw'omunana 2025 olunaku lwa Saturday bakyaliwo ku kitebe era bagenda maaso n'okuba nga basunsula n'olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 era bagenda maaso n'okubeera nga basunsula wetwogerera nga bali ku mutendera ogw'obwa kansala LC3 kansala LC5 naddala mu bitundu ebyenjawulo jjukira luli baatandika ne Kampala kakati Kampala baamumaze okumusunsula era essaawa yonna ndoza aba councillors abatula ku divisions ezenjawulo abakiika ku City Hall ku KCCA balindiridde bulindirizaani anaasomebwa anaafulumira ku list nti oyo akwatidde ekibiina kino kaadi era kaadi emuweereddwa kati wetwogerera ng'abakulira akakiiko kano bavuddeyo ne bategeeza olunaku lwaleero mu weekend eno ku Saturday n'olunaku olw'enkya ku Sunday bagenda kubanga baveetinga bakansalira ku mitendera gyegimu wabula okuva mu Nansana municipality Busiro East oba olyawo ne constituents n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo naddala bakansala nga bali mu district ey'Ewakiso Busiro East Nansana municipality ne Kyaddondo East babategeeza nti olunaku olwaleero nga 2 ku lw'omukaaga luno n'olunaku olw'enkya nga 3 ku Sande bagenda kuba balina mmwe okuva we bagenda okutandikira paka we bagenda okubeera nga bawunzikira ebbanga sidene nnyo bajja kubanga na wano bawunziseewo ate oluvannyuma bategeeze ensi baani abanaaba basunsuddwa nti era be banaaba baweereddwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era abakulu bano balina ne message bawadde gye njagala okukulekera owulirize naddala bw'atambula naffe okutuga kubanga osubscribe ku channel eno nyongera okutegeeza era okukusaba nti kkirira wansi awo ekigambo subscribe okikwateko okwate kale aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'oba nga omanyisibwa akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform kategeezezza nti ko tekatudde era tekagenda kuwummula tekalina weekend bagenda maaso n'okusigala nga baweereza ekibiina bagenda maaso n'okusigala nga basunsula abo abeegwanyiza kaadi y'ekibiina kino ku bifo naddala ebyobwa kansala kakati nkugambye mu weekend eno bali ku Nansana municipality Busiro East mpozi ate ne Kyaddondo East be bali mugenda maaso n'okubeera nga basunsula so kakati gwava mu bitundu ebyo nga weegwanyiza kaadi y'ekibiina kya NUP ku mulundi guno nja kusaba genda obeere nga ate oteekayo empapula zo obeere nga bakuvetinga ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi njagala kuwa omukulu ono omuwulirize bulungi nnyo nga nnyonnyola ensonga zino osobole okwongera ogenda maaso n'okuba nga ozitegera gwe wenna kansala ng'oli eyo bino weetaaga okuba nga obimanya wuliriza bulungi nnyo ate oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo omukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubeera nga osubscribe nga nnyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko tubeere nga ate tutambula ffenna. Sogera ddala olwaleero nga bwemulaba tuli mu Wakiso district olwa twalugazeeti nze olwayo n'enkya olw'omukaaga ne Sande enkya tuli mu kuveetinga bakanisi baffe aba Busiro East aba Nansana municipality ne Kyaddondo East era enteekateeka etambula bulungi bakanisi bajja kanisi bamanyi babadde bulungi gwe mutindo gwe basuubira okubeera abakiikirira Wakiso abakulu abantu baffe aba Wakiso district omuntu asobola twateekawo muwaatwa omuntu aba asobola okulowooza nti asobola okuva ku tayiri waggulu nadda wansi wasobola okuvuganyiza obulungi tubiina ku mutawaana kasatu batera kuveetinga kitundu ekyo ate tutunula nnyo kolite ya candidate tosobola kumala kiveetinga tutasangawo omuntu mutuufu awo tuyita abalala tubanoonya tubakuggalawo naye ate ekyo okuva wali waggulu naye baddaga nti waliwo yavudde ku ddaaniro nakawasi bwa MP ekiba kyatteeka nti bw'oveeyi ate tojja kitwala olina kujja n'ovuganya na bano b'osanzeewo babuli tulina abakiriko kati yesu waliwo yadde eyagala bwa MP najja kuba meeya naye era waliwo gakalisi kuba meeya ye aba amaze okwetunawo naga kangende vuganyize wano kangende omupiira musambire mu ttiimu eno kikira ku mutawaana abantu abagendeganya ensonga yakwatibwako mu kiseera kyayo pati erina likodizi zaayo fe bakandidate okusinziira ku kweteri gye tukozesa tukutunuulira mu nsonga zonna ez'enjawulo
n'ebyo bibeera mu atuizo byera bya tebyaliyo tuiza kubyala tebyaliyo naye mutumu aseesinga nga bw'abazze tutunuulya empisa zo tulabye otunuulya ebiri byonna byonna nga ebibuzo bwe biri pepa gye tuluuza eri standard ekwata byonna byonna ebikwatagana n'ekibiina nofuna obubonero oba ekikuwesa makisi bakuwa okiddamu obulungi bajja kukuwa kubabawo ensonga endala abalamuzi be bamanyi naye ng'abantu bonna bonna mu kakiiko k'ebyokulonda batuuka mu maaso gaffe baba benkana twebuuza kuba tumanyi nakumanya naye twabateerawo omuwato tugaa tutuggaddeewo kaba kasooka tutuggaddeewo omuntu aba alina eddembe okuddayo ne yeebuuza ku mukyala we mwami we nagaa naye olaba otya ne beepimamu abantu abavuganya beemanyi bulungi ku bitundu naye nala ngo namusinzeeko naga naye ndoza kansiriye wano neneevuganyiza eno neeteeka ku minzaani naye sofa Kampala twamalidde mu budde bwetwategeka challenge tulina nti abantu bajja olumuntu bawasa mukaaga obwekiro ng'abantu bangi ekyokka ye challenge ndoza eriwo naye abantu ekirungi balina empisa buli kandidate alina empisa kandidate muntu mulamu ekintu kibagaddeko tulina kusomozebwa kw'amaanyi kuli awo sofa process has gone on very well so far. We started this process on Monday with Kampala and got done with Kampala yesterday. We actually beat time. We were supposed to finish in the evening by around 11 we were done and we were free. So we had to organize ourselves for today. And today we have started with the Wakiso. As you've seen, the numbers are overwhelming. But we have gazetted 2 days for Wakiso. We have gazetted 2 days for these other 3 municipalities or constituencies in Wakiso. And we are handling Nasana Municipality, Busiro East, and Chadon East. So far, so good. The candidates are very well behaved, smartly dressed, and they are performing well. Others are performing well, and some are performing averagely well. So the candidates are okay. Any challenges? So far, we have not had any serious challenge, but with the numbers which we are managing. Very well when we started this process, we had encouraged harmonization, and that was candidate-led. Some of them they have weighed themselves very well and they have resorted to go for other positions. But that does not guarantee them the card or the flag. They will be assessed fairly like also the candidates they have found on that level. So it's not a guarantee of the flag. And then I also want to take this opportunity to tell people out there that we have not given out the flags. There is a team that came from Mukono yesterday and said that they had a candidate, that the flag bearer from Mukono, that is Mukono West, Mukono South, was somebody. They mentioned a certain name. But I want to take this opportunity to tell the people out there that NUP has not given anybody a party card or a party flag. We are still going on with our process, and the process is not done. We shall communicate when that time comes. So whoever is making that propaganda out there to bring EMC down, it is not true. We are still going on with the process. Thank you so much. Tewali muntu yenna bannange tewali muntu yenna yafunye kaadi kubanga ebivudde mu bibuuzo tebinafulumizibwa. Omuntu ajja kutegeera nga tumaze okuyita mitendera gyonna nga bwe twaje bannyonnyola pepa wano enje tuliko ne pepa tujja nabagamba eya ground enayo tutuuya tusa kuva ne weerangira tigiri kaadi ogifunye yegwe manyi pepa bo wemakinga kakati wali muntu yenna mu kiseera kino alina kaadi abantu alina kaadi ali omu yekka mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga yaleeta erinnya nga ali omu mu National Unity Platform naye nabana abali unopposed nabo z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifi